baganda bange eddiini yaffe eno yakusoma era mbakubiriza mwagale nnyo okusoma eddiini yaffe kubanga eddiini eno buli lwotogisoma kino nkibabuuliranga mazima nga sheekhe bwayogedde eyakava wano kukazindaalo wallahi sheekhe kyayogedde mazima mu nsi muno mulimu abantu bangi nga bo balina bye baagala okuwulira kati neeno mubaseeka bannaffe bwe bamanya abantu bye baagala okuwulira kati nabo ne bakwata ebyo ye tayogera bantu bijja ayogera era nzi naku zino bayita baseeka kiwato nga ye ayagala kwogera abantu bye bawulira ayagala abantu ebyo n'abanyumira bamale baleete sente bagabanire wakati kyekibayisa baseeka kiwato tuleeta seeka oyo ajja kutugobera abantu era bakutangira n'emizikiti egimu waliwo gyogenda ensomesa abawalimu nebandetera lipooti waliwo emizikiti egimu ngaoba wakatuuka kati nga shekhe bwanyaniriza wali nga kukubirawo akaama seeka wano toyogera ku shiriki ne bida bale njagala ndabe ku imaamu oyo ayogera ekyo ekigambo bale njagala allah mundagageko bulazi bweti oba aba afaanana atya ng'agambiddewo nga tona seeka toyogera ku shiriki ne bida seeka tukwegayiridde isiramu totutabulire omuzikiti kati omuntu bwomuganda okusomesa shiriki ogwo guba muzikiti ogwo teguba muzikiti kubanga emizikiti gyonna giyimiridde okusomesa tawhidi kyekigenderwa kyajo ekikulu kusomesa abantu kubajja kusinza lubaale nakusamira kudda kusinza allah gwe musingi gw'emizikiti tolaba allah bwe yagamba wa anna almasajida lillah emizikiti nyumba zani z'allah fala tadiru maa allahi ahada bwoba osinza allah allah tumusinzanga ngaate olina byosaba ebirala kati gwe mulamwa gw'emizikiti gwe mulamwa gw'ebituuti naye oleeta otya omuwalimu nga tanaba kusoma kutuba nomugaa tokoona ku shiriki kati aba agenda somesa ki kubanga ogwo omuzikiti abagulimu imaamu bwaba ategeera bwatyo imaamu yennyini obusiraamu bwe tuba tububuusabuusa kubanga abantu bwetubagamba kwawula allah bwetubagamba kusinza allah oba ogenda basomesa ki mu nsi muno ebirala byonna bigoberera ekyo atalina tawhidi takkirizibwa kusaala takkirizibwa kusiiba takkirizibwa kukola hijja tewali mulimu gwe bakkiriza kukola ng'okyayina lubaale okyayina akaweta ka lubaale okyayina obushiriku okyamala abalongo okyakkiririza mu byobuwangwa ebyawukana n'eddiini nolwekyo baganda bange tawhid abawalimu abaguma ne boogera ebyo be bawalimu oba oli awo abeesaddaaka nti bwe buba bwavu kaffe tufe obwavu naye tutuuse amazima allah gaali tubuuza ku lunaku lw'enkomero barakallahu fikum obudde buno butonotono katubukozese mu bibuuzo bye tunaaba tusobodde okwanukula insha allahu taala. Naam.